bwe tubise ebbali ne tudda wano mu ggwanga lyattu Uganda mu kusaba okukeeseza obudde olunaku olwaleero kuyitewo kwa overnight abasumba babadde mu studios eza Salt Media. Omusumba Bujjingo asinziridde mu kusaba kuno n'agumya buli ssekinnoomu ti abantu abo abeesomaasoma naye nga tebalina kye balagawo balemenga kumalira budde wabula lemera ku ebyo by'okola oluvannyuma lw'okunyiikira ojja kuba ng'otuuka ku buwanguzi. Ng'abuulira mu kusaba kw'okuyita mu kiro, omusumba Bujjingo akubirizza abakkiriza okulemerako n'obutakkiriza kukoowa mu buli kye bakola nga lwe bajja okutuuka ku buwanguzi. Okugenderera kye weetaaga kwe kuzibu, okudda kuba kwangu. Nti gwe yeekooyakooya ne weebaka, we weebakiranga n'ennaku yeefuna kapiro, we weebakiranga n'embeera yeefuna kapiro, bwe weebikanga n'embeera yo yeebika. Kye kiva kikugwanira obuteekonsidaringa kukoowa ng'ate tonabafuna kye weetaaga. Ono era abawadde amagezi okwegendereza n'okwewala abantu abagenda beesomaasoma ng'ate tebalina kye balagawo. Omuntu yenna gw'osanga nga yeewaana nga bw'alina ky'akoze naye ng'ate talina ky'alaga ky'alinawo, mudduke. Omuntu yenna bw'olaba ng'akugamba nti ekyo ky'oliko naye kyaliko, oba anyumya ng'alabika ateebereza nti ky'oliko naye kyaliko, ateebereza nga ky'oliko nawe ky'oliko, n'akusemberera okuwa emboozi ng'amaze ebbanga wabaawo somewhere waluzinga maaka, nga ne waluzinga maaka si walala. Ekyo kyennyini kyakola okudda mu kunyumya nga bw'akoze ennyo naye nga tanabafuna kye yeetaaga. That is losing a mark. Ategeezezza nti newankubadde entandikwa ebeera nzibu wabula ebiddako ebivannyuma ennyo eri oyo amaliridde bibeera birungi. Katonda bw'akuyamba n'olemerako n'oteerangirira kukola nnyo n'oteeteeka mu kukoowa n'omala okwata ekisooka n'ekyokubiri kijja, n'ekyokusatu kijja, n'ekyokuna kijja, n'ekyokutaano kijja. Munanjulira abaliko bye mukutteko, poloti esooka yenziba oggula. Ogenda okulaba nga n'oli atunda, ey'okubiri eyanguwa, ey'okusatu eyanguwa. Munanjulira Katonda baakoledde ennyumba esooka yenziba okuzimba. Actually buli muntu azimba ennyumba ye esooka ezimba ennyumba bbiri eziddako. Omusumba Bujjingo ategeezezza nti kyabulabe omuntu okunyooma emirimu kubanga n'ogwo omulimu gw'oyita omutono gusobola okuvaamu ekinene. Ekisingayo okubeera ekyobulabe mu bulamu bwo si kulwa ssente. Ekisingayo okubeera ekyobulabe mu bulamu bwo kukoowa kugenda kuleeta ezo entono eziriyo. Buli mulimu gw'otuukako n'ogamba guno bampa ntono, guno bampa ntono, n'osigalirawo mu bbanga, guno bampa ntono, guno bampa ntono, n'osigalirawo mu bbanga, guno bampa ntono, guno bampa ntono. Ekyobulabe mu bulamu bwo si kukuwa ssente entono. Ekyobulabe mu bulamu bwo butakkiriza kutwala ezo entono zimale ziwere. Avumiridde ekyabo abaagala ennyo okuwummula ng'ate tebannaba kubaako we batuuka. Kati ne balaba ennaku ezandibadde ez'okgenda mu ggandaalo ng'ate zaagwa mu ggandaalo eddala. Lunaku lukulu luliwo lwa mukaaga, lunaku lukulu luliwo lwa Sande, n'akwata ekipapula n'akikuba. Kale aba luno olunaku lwanona ki wano? Nga holidays bazaagala mu working days, obwongo nga bunafu. Oyagala kuwummula ogenda okole ki? Lwaki otuula nga tonnaba kutuuka? Abakozi abakyakozesebwa omusumba abakubirizza okwewala okukongoola ku mirimu gyabwe. Ayongeddeko nti obugayaavu kye kiviiriddeko abantu bangi okusigala nga balemereddwa kubanga n'akatono ke balina kaakubaggwako. Ne mukongola abakolera bakama bamwe nga mukola lwakubanga mubalengedde bajja. Gw'oli mu kuzanya ne future yo. Oyo olwedde olaba yayita mudda akuwadde n'emirimu. Kati mu kifo ky'okukola emirimu gye nabagamba bw'ofuna chance ekola omulimu manya nti ofunye platform. Buli lw'ogamba sigenda kukola okumala ennaku nnya naye ng'ate olubuto olugenda kulya, obeera olya kuzirya entono z'olina. Era mu kaseera katono nnyo oba onoonya looni, naye ng'ekituufu kiri nti singa bayongeramu okunyiikira ziri ze wali olina zaali zimala okukulaakulanya.
Byabasimbe Dan ne Bwire Moses, Salt TV, Omunnyo.